Katonyeze musanvu emmere y'omwoyo go programu omuwanguzi tawanika amanyanze gina nga tuli n'omuwanguzi waffe omukyala Benita Babirye. Benita, mama wo ow'omwoyo akusanga mu maka g'omusa ozunze. Mama amaze okusanga ozunze wuyo P5 wuyo buli overnight yaberanga wo gijje ogigendamu. Ate yali mulungi nnyo omwami oyo nga nvuga. Nga kutola mu overnight ate. Na wano yandeetawo bayita abakyala abafumbo. Nange ne eriyo twagenda omusumba n'agamba naye yo gy'oli Mukama takubalirangayo. Ne kati lumu nanvuga nandeeta wano. Twali tujja wano tusanga omukyala nga alina akabina awe nansana. Nayimiriza namusaba ennamba y'essimu. Ng'otudde mu mmotoka. Tutudde mu mmotoka. Nemga gundi omukyala nanga Benita mukazi munno bwakusinga ng'okkiriza. Kiriza Benita abakazi abalina obubina gye buli. Jjukira nze nange nalina figa. Naye olwo yaggwako. Yaggwako. Banaye olunaku olunakaaba nengamba Mukama. Nengamba naye kati kanzijukira gye nagwira. Nenzijukira gye nagwira. Olwo awe nini mu mmotoka y'omusajja walowooza ekyo. Wagambira nti nagwira wa. Nali nalowooza ddala gye nagwira. Kati mu kukaaba muli nengamba bino byonna tebijja kukola kanenenye. Olwo ntandise okujja wano naye nga nkyaliyo. Omusajja ono ye yakuvuga n'akuleeta emutundu. Yanvuga, yasooka nanvuga. Nantwala mu 77 days of glory. Nangamba naye kirabika bbaawa ali eyo. Kyokka obeera naye? Mbeera naye. Yangamba talina feelings zange bajjajja bamugaana. Bamugaana adde okunkwata. Batuuka bajjajja ne bamugaana adde okunkwatako. Olwo bajjajja batandise okukola ebya Yesu byali byagaana. Ebya Yesu yangamba famire ye yamugamba ojja kufa ojja nakwavuwala. Okuva bw'omwayokyeza ebigali. Ne bamuzaayo ne bamuwa buto. Ate bye bamuwa byali bibi nnyo. Ojjukira. Kubanga yali tayagala kujja nnyo eno n'endumu n'atwalako newo eyo gye bagaba amazzi. N'agamba lino ssabo zungu. Omusajja yagamba nti lino ssabo zungu. Anti sikyajja ku kyaki. Kati nga mpulira siina wakudda kubanga yali yambuza awantu wonna nga ne bwegamba nsuzaako. Kubanga natuula nga nenkaaba. Nga ntula mu taxi nenkaaba. Kiraba. Kati lumu waliwo wano conference olwo nkomyewo wano ningamba nja kugenda mbapya waliwo wano conference y'abakyala abafumbo. Nange olwo nzize mu bafumbo. Yantusaawo ku gate nangamba Benita kirabika bbaawa ali omu. Oli mwana muto bwe yaŋŋamba. Nangamba oli mwana muto kino tosaanidde kuyisibwa bwoti. Yafunangamu ak'obuntu. Kuba yali ansinga emyaka nga 16 kitundu 15. Benita abasajja bonna bewayagalanga nga bo toyagala baana bato. Emizimu giri gye bikajaleetanga bakadde sayagala ku omu oli gwe nanywanga naye omwenge yali ansingayo emyaka nga 3. Kati awo nono gwe wazaalamu omwana omuto. Omukulu. Omukulu yali ansinga emyaka nga 6. Kati awo nandeetawo n'omwana wange nangamba yantusaawo ku gate nangamba genda omwo mulimu bbaawo naye nga nze n'obufumbo kati sikyawagala njagala nkolerera eggulu nga kyensigazza kati lumu olindako Benita. Olwo olubuto okyalulina olonzadde olubuto baalusibirako olubuto baali luganyoza alibwa nga ngenda ne eri kusitekanseka wempe nibanga olubuto olwogwe lwatuka lwaki tozaala kati kwolwo nengenda ewa mami nangamba netusaba mami nangamba genda nampa omutwalo nangamba nimge mami njagala olyako obulungi mami mire nampa omutwalo nangamba genda yampa emitwalo 2 nanga genda olye emmere ennungi nze nzikiriza ogenda zaala kati ne lunnumiraawo bwe natuukanga ng'ebukalangwe ng'olubuto lusirika. Kati kolo nengamba kandye nenga nengula enkoko yange bulungi nendya nempakinga ebintu byange nengamba tetugenda kusirika kati nengamba ngenda zaala nasula ku dining gino okumala omwaka mulamba nga nenenya bye nakola byenzize nkola kuba embeera yampitirako nga sisasobola kwebaka kati nga nsula ku dining ne bukya pasa kanje aviira ku kituuti nga nange wenviirako
ng'oli mu nnyumba y'omusajja nga nsaba nga gamba gwe saba nzibe tebinkolako era nga pastor Tom enjiri ye bagiteekako awo ku kaleediyo ke n'agamba abuulira bulungi naye nze tusobola kulokoka kiwulira olwo andeese wano omwana omuzadde aŋŋamba n'omwana ffe tusaba ne bwatuwa sente ze tuzireetako mu kyaki kyekizibu kye tulina kati n'omwana tamwagala muwala mulenzi oli omukulu ye kitaawe amututte abo bali bulungi tebalina buzibu kati ekitegeeza omusajja eno mu maka gano amapya wasigaza mwana we oyo omusajja yekka ewuwe yekka baana bali benyini yali tabaagala naye nga bajjawo just for 1 week ne bagenda balabe ku maama kuba bakwano bange nnyo nnyo kati awo bwetutuuka akuvuga akuleeta anvuga ndeeta wano saabitegeera kuba yaŋŋamba ekigambo genda omwo mulimu bbaawe ayinza lwokuba akunoonya nga takulaba like kino kyenkuyisaamu tokigwana kweganga alinga alina ekirala ekimwambadde oli mwana muto olumu nenyeza lange naŋŋamba maami nkutunuulira neŋŋamba nga oli mwana muto n'omalako gwe nenzija wano bakuteeka ku geeti nenyingira naye saabitegera ye baasomesako olwo naye ekyasinga okunyumira wano ku kyaki nga buli mukazi gwendaba alina empeta benatula nabo abasinga nga balina empeta nenzaagala nnyo nga akulese mu marriage conference oba akulese mu marriage aluwulidde olukuŋŋaana ku nze naluwulira nemugamba yali agenda eri gyakolera nakawo nemugamba nvugaako ntwale nandeeta wannangambaawo mwali omugenda wangi nenzija abakyala nga balina empeta bawa obujulizi engeri gye bawangudde naye nze saabitegeera kuba yaŋŋamba ekigambo ekyamalako obwo nali ndowooza nti ajja kukyuka bino pastor mu byayogera muvulete mampo mpolampola kati bukya pastor Kanya atandika okuyita ebyawongo kati muwaleti ye mwalimu eddagala lye baasiba nga nditwala kumirako senta nga balyokya bwe balyokya tewaayita wiiki nangoba naŋŋamba bajjajja bakugobye sirina wakudda sirina omwana waliwo mukwano gwange nze mbeererawo nnyo abantu abamanyi bammanyi nze mbeererawo nnyo abantu kati omukyalo yalina omwana emulago nga nfumba emmere nentwala nenkola ki nemusaba nemugamba minsuzaako banaye yansuza olunaku lumu ennaku yannuma eri saagala erume mwana amutema saa 11 nanzuukusa naŋampa amasuuka agongozi nemugamba wanindinzeeko lwali lwasa naŋamba ngenda kukyaki nengaleka neebakeko nansuzeemu overnight tetwalidde teyatuwa na mmere oyo omuwala teyatuwa na mmere kyokka mulokole naye nga nze nali mubeererawo edda bangi neŋŋenda kati nali olwo yayita nabakungoba kati atuusanga obye naye nga ne ku kyalo kuli kwe twali tubeera bayitawo bugwanya abakazi abakulukulu nga bantonoya ne bakaaba bagamba omwana munnawo n'omuto omwana alabika bulungi lwaki amuyisa bw'atyo banaye ngampe ayinza okukuvuma kumanya omusajja oli yali mukulu ku nsi nga waliwo abavubuka bajja ne bamubuuza muwalaawo gyali naye nga siri muwalaawe kati nenzijukira gye nagwira neŋŋamba angobye waliwo mukwano gwange yali asabira ku Great Commission kati nange gyensabira nali mubeererawo naye ebbaawe yali yamugoba kati nga nina ofuba namusasulirako ennyumba nemulisaako mukubira essimu kuba naye yajjanga n'amanya ebinfaako nemugamba bangobye naŋŋamba jangu tubeere wano oba tulya kawunga oba tulya ki jangu tubeere wano tubeerawo awo kati olunaku olwo olwasooka okusulawo nembuza mukama kiki ekiddako bangobye sina wakudda sina kyakola nkole ntya ekyobugaga kyenalina nalina engoye z'ebbeeyi kyekye nalina kyokka nendoota ekirooto mukwano gwange ampadde eddeeka ffe tubale tusula mu buliri bunene omwana akaaba ebbugu mulinzita jjukira ennyumba yali ntono kisenge naddiro naye tete kuli sitowa tufumbire omwo sigiri zisula omwo omwana tabimanyiridde akaaba nange nkaaba kati mukyoto kiri mukama naŋŋamba nkulindidde nzizeemu nkulindidde mutundwe mu kirooto nenzuuka neŋŋamba oyo omukyala yali asobe nemugamba mukama aŋŋambye mutundwe naŋŋamba nedda nawano tulina kyaki naye mugamba mukama aŋŋambye mutundwe siina ssente
n'engatto zankutukako naye nga zengoye ndina ate engatto ze nalina endala nga zakakondo zino high heel sisobola zitambuliramu nenkalirira ng'obugattaawo ku sigiri nempeeka omwana wange olwo ntandise okujja wano lubaala nti angobye kolwo lwe najja nali sigenda nga mupya najjanga naye nga sigenda mubapya ngenze mubapya bagamba abantu abamu muli wano naye obuwongo obubaliko ekoze omusajja yali yakuleetawo ne mami yali yatuleetangawo naye nga tetugenda mubapya tusigala munene kyenalaba nti olina okgenda emanga eri wabairayo obubaka bwo kati ne basomesa obuwonge nakaaba saavisi yonna nekimala nenfuluma siri neŋŋamba kati ate nina okutambula okuddayo emakindi olwo ntambulako paka kabuusu wali nenya 5 paka mundeeba nate wali nentambula okuva ekibye paka makindi bwentyo mukama naŋŋamba buli lunaku naye nga ne ku kyaki yaffe enyimba mukwaya era nga buli lunaku nzirayo ku kyaki ntambuza bigere lumu waliwo omuntu eyansanga nanga yegwe Benita nengamba yenze nangamba kiki ekyakutuuka kuyansanga na wano kuba yandabangeyo omukisenyi nangamba naye ndi musanyufu nti okomyewo nangamba yananzizaamu amanyi nangamba ojja kuwangula nenzija n'omwaka ogwasooka n'omwana nga muto muweeka ku mugongo enjala etuluma lumu nakabira mu kyaki nengamba mukama bwenti bali basibeddwa nyonsa sina kyendidde enjala teyampa lubaala yamugana okumpadde 10 kati nengamba mukama nti bwe ndifuna sumbuusa emu bweti nga nsobola okulya sumbuusa ndikuweera obujulizi kati nina abaana eyo ku kyaki yaffe musumba ffe Jamiru Sekyanzi abeera London naye wano tulinawo musumba Justin Muwanguzi yatusumba kati waliwo abawala basabira wano namusanga nga asabira wano nantunuulira nga abaana bandi smart naye nga ate sina adulata nangamba nkutwala oyiga ekyalaani nimugamba ntwala nangamba tujjanga twogereko nekyali sintu balabe ne bantwala balina ebyalani bino eby'amasanyalaze ne bantwala oyo omwana bonna nalimba singa obukulu abaalimu oyo kyali sinambulirira nangamba ojja kuyitawo kati ne babambi ne bankwatirwa ekisa bwe natandika okujja yali ansuza nebitabuka nanyigira nnyo kuba yali tayagala nzije wano ayagala osigale mu kanisa ye angobye teyangoba naye ebigambo nga bingi byali bingi naye obulumi bwali bunene neŋŋamba buno obulumi buliwo bulikoma nesalawo neneteeka mujume nga kansule mu kyaki yaffe ya tent neŋŋamba kansule nga wano paka mukama lwolimpa wensula mukama nanyamba nampa wensula waliwo muwala awo akola na mu migaati nangamba nja kuwa nsende zange zengenda okola omwezi guno ngenda zikuwove mu kyaki empewo eyita mu mwana nawe mwennyini amazima tokigwanira nsuze nvaawo ku kyaki bwenzija wano bwentyo waliwo omukyala w'ekyalaani bwengenda waawe waka bwewuwe atunga kyalaani kino ekyokusamba bambi naye yambeererawo yampaayo olumu 5 nenzija wano bwentyo bulamu neneyunga ku musumba ntale okuyimba kwange ngenda nkola praise eyo gye tugenze mu makulusedi naye nakyo nerabidde walinga omwami yange byenaloota ekirooto nga bamaze okungamba nkulindidde mutonde nino kyanga omwami wange mbu omutuufu azze kati mbwe yajja yali azze for holiday ng'avudde London ngaze kati musumba waffe yaliwaawo mu biro ebyo musumba Denesi nemuga nangamba bawo owuli azze nga nakava mufumbe naku 2 nemubuuza bba wange nangamba ye naye ng'ali ku gate wali emutundu waffe ku kyaki nalaba gate naye saamanyi nze okujja wano neŋŋamba kangende mukama nsumulule nze ngende ekyalina nalinayo omukwano gwange nga ŋŋambye tijangu tukole obulamu bujja teriire ebyobufumbo akafumbiro emirundi 2 biganye baana basatu nakambiveeko ebyo ngena okuba ekyeyo olabirira abaana bammala abo neŋŋamba kanzije mukwano wange naŋŋamba ogira osaba ngenda kujja mbikoleko tujje bwe natuuka wano ngeze mbapya olwo nvuddeyo ntandise okujja mu kyakinene kati nzija buli lunaku nefunonga omuntu nemulekera omwana nze nentambula bwomu bwentyo nentandika okubanga nzija wano nembikkulirwa bingi obuwonge bwonna mukama wajja nzije manyanga yonna ebyewaffe buwonge bwonna nemanya abantu abamu tebaalinanga buzibu nze nalinanga obuzibu neneezuula
nensumululwa entandika okukuba eddogo obuwonge bwonna okusamira byonna Mukama nansumulula. Olwo bwe ngenda bwe mbulira njiri ne musumba ntale bwe nkomawo bwe ngenda ku kyo kyaffe mbakindi bwe nsaba. Bandi awo olumu kwa unajja ne sente za nfunye wana abankwana. Toko bambula. Jina nalina embeera naye nga bwe sikugamba tokkiriza. Okujjako nalina kogga nga n'ebizigo sikyesiga biri binalina esiiga. Kakati n'ekyala najjanga nabigere naye ng'obusapa obugatto buno bwa wansi mbugiramu ku geeti n'esiimuula engatto n'enyambala kakondo yange wamanga konsanga ogamba oba ndi mukyala wa ofiisi. Soko kaddemu ako. Nalina kiwulirako dda Mami Frida Serwadda ng'agamba tolaganga mbeerayo ne bw'oba oli otya embeera gibikke kati zinabikka embeera yange nga nva emakindye nentambuza ebigere paka kibye neninya 5 nenvaamu ekabuuzo nfuba okulaba ng'omuntu gwensanze emanya abajja emutundwe nembakwatako oba ayina mwana nemusitulirako ensawo olumu omuntu oyo yampanga 5 nayo nemugamba banguleyo keeke azimpe olwo zinanzizaayo nfuneko nezinandeeta enkya bwentu mwaka ogwasooka ogwokubiri naye nga nyambala enkono nolowooza naye ng'enjala ennuma olumu enjala yannuma nakabira mu saavisi enjala ennuma omwana nnyonka sina kyakuli. Waliwo omukazi gwe nasaba pasatomi yabagamba mugende eri waggulu genda omugamba aku genda omugamba akuwa ekyokulya sinze mweru kati ng'oba omuntu alowooza kiki ate oli mu kakondo ate agamba bana abayeye b'Ekampala nalina sigaza bambi saalina kirala kujjako engoye. Omukazi ali mu kakondo ayambadde olugoye lw'ebbeeyi abantu basaasire omugamba otya mbu toyina mmere agamba bano bagende wa muzeeyi waggulu abawe emmere. Era bwe yaŋŋamba kati nembeera wano olumu twali tuveeyo mu mission ndowooza nga niwe tugenda mu mission nze nsula wabweru ekizibu kyange nkimanyi Mukama aŋŋanya ogenda e China aŋŋambye nfumbirwe yantumidde abantu bakwano bange baŋŋamba Mukama agamba fumbirwa. Sooka oleka abasajja bakwana wano. Wano waliwo abankwana kali waliwo omwe asesa yankwana twagenda mu mission y'emu n'akwanirayo. Kakati nze wembeera ku kituuti kuli nga nkotte program nze nkwata wemala okwa praising nkwata nali nkwata n'omuntu omulala nkutte program oli alabye ddala omukazi gwe yeetaaga olwonyirira nzizeemu okunyirira kati oli ng'aŋŋamba omusajja ankwanye kati bwankwana ambuza olidde ku kyenkyako nze sidda mpadde 5 kamaliro no mission ngeberedde bulungi ngamba ozimpa bwe munange sikukudde sagala agenda mugenda azimpadde kati bwazimpa tutandikidde awo angambye ayagala kumpa sabiki omutima gwange gwayite gwagala ngamba tubuze Mukama angamba tugende wa musumba ntale mugamba tulindemu tusoke tubuze Mukama kati lumu nemugamba njagala kubuulira nzaani nemubuulira nzaani nemubule negenzo nemugana n'okuba ffe waffe tuli baavu n'agamba omuntu gwe tulaba ku kituuti noono nga banjawulo nemugamba era baba banjawulo naye Katonda atulekerawo kiri ekisa atubikako obuzina bwaffe n'abange eyesikamu webityo oyo n'abeera nomanyi oyo tajja kusobola naye n'alemerako n'agamba nze nja kuwasa n'abaana bikinu ne wabeerawo n'omuvubuka omulala munyankole naye nali ntula naye awo aleeta Golodi okuveeyo e Kongo naye aŋŋambye njagala abagaga bakomyewo mu bulamu bwange naye nga bano ba Yesu nemugamba tubuuze Mukama nembagamba tubuuze Mukama kati baweze waliwo ne pasito omu kati lumu nali ntudde mubeegazi musuma n'agamba tusabe Mukama aterewo divine connection kati kwolwa omwami kati omwami wange yali atudde waggulu bw'ati nze nga ntudde wansi ntula ku madaala awo abeegazi amanyi we ntula awo ku madaala awo agakira wansi w'abayimbi tikola najja n'essente nze ngaba nnyo n'engoye ngaba nnyo kati nengabira abaana abaaliwo byayagala amazzi nemugabya kati nesigaze 12 nempiya eddoboozi nga liŋŋamba nziwe oli omwami eyali waggulu eri mu kanisa yo wano waffe mutundwe nze mbeera wano yaŋŋamba wano ne ku mulimu yanzijjayo eri ku ngoye n'aŋŋamba nzijje wano omunoonyi basumba be bankubiranga n'amasimu baba Mukama agambye genda omunoonyi
va mu kutagamawo kutunga ngoye kwatwali tukolera nsambya ndoota ekkubo like omwala gwawusemu wakati sobola kudda eri nenzija wano nenterera bulungi kati nempuoyo omwami senge nimugamba mukama agambye genda ozisike moli musumba ntate togamba nti nkukwana sikukwana owulidde nangamba ye naagala nazisiga kati bwe twafuluma nemubuuza naye gwani nambuuza ye ngompadde sente mwana gwonyemye mbadde sirina mwadde ekikumi nemubuuza obeerawo otya nangamba ate gobeerawo otya nemugamba ebyange biwanvu omwami yangoba mbeera wano mukama yandeeta wano tubeera wano netutandikira awo naye nga just mukwano gwange naye nga baliwe balinze bali ababiri nga kwentunuulira tubuuze mukama omutuufu yani soke tuddeko emabega katono Benita bw'oyingira mu lutalo luno olw'okusumululwa kyali kitya awo wetugenda okubeera nga ate tukomawo otutangaaze deliverance eyo ng'ozze mutundwe naye aba Heart Reaching Ministries wamu ne Bishop Ntambi Charles Kikonyongo n'abaweereza ba Heart Reaching Ministries kyali wajja naye wali Namugongo n'abaweereza bamu ab'emutundwe bakuyita n'essanyu lingi mu kusaba n'okusomesebwa okw'okusumulula olaba omukono gwa Mukama era bagamba nti kwatandika mu mwezi gwa July ate nga kugenda kumala ddala emyezi 3 babeerayo buli Monday to Friday okuviira ddala ssaawa 11 paka ssaawa zibeera 3 ez'ekiro wali ku kanisa ya Heart Reaching Ministries ku luguudo lw'ekira abantu b'ekira Namugongo awo wonna bweyogerere mbalwa mujje ate bw'oba oyagala okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 2 665 823 oba noti 7 82 665 823 okyamira wali ku Church Road okusobola okuba ng'otuuka ku Heart Reaching Ministries eya Bishop Ntambi Charles Kikonyogo weewaawo kale katugendeko katono nnyo mu bulango bw'abakama baffe ate tukomawo musawo yaffe ey'okubiri tulabe Benita obulokole deliverance eno yagiyitamu atya